Kale mwena bali ku mukutu ogw'Daisop tubagala nnyo abali mu ggwanga Uganda namwe abali emitala w'amayanja bamwe bali kubanga ate mutugoberera kama tukwebaza kubanga oli mulungi tuwuliza ekitiibwa n'amatendo mwoyo mutukuvu tulungamye mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale ekiriwo Uganda naye basumba temuggwa ntalo. Tumba Kayanja ne Lwere baluguddeko. Bo baluguddeko kubanga batandise dda okubanga babawalamba. Obuzibu buvaawa bbaluwa eyavudde ewa Ssaabawolereza wa gavumenti Anthony General ow'ekitiibwa Yoona ng'egenda eri Pastor Kayanja ne Bishop Lwere. Kubanga Bishop Lwere yakuli waliwo organization ey'abalokole mbu ye president waayo eringa ekulira abalokole mu ggwanga lyonna. Mwalabako emabega nga bamutikkira. Kakati mbu baamiitingako omukulembeze President Museveni nga bamusaba amakanisa galekeraawo okwewandiisa nga NGOs. Non-government organizations. Kuba saa zino oba okugulawo ekkanisa olina ogenda mu NGO oba n'ogenda ne mu URBS nebakuwandiika. Kati baasaba kiveewo. Kamba ekkanisa ate lwaki ewandiisibwa nga NGO? Tuli basimbi ba miti oba ffe tukola bya mwoyo. Ekituwandiisa nga NGO kyekiriwo ekyo kiki? Kanisa zijja kusasula misolo. NGO ezimu tebasala zikyajinga ki? Tebazikyajinga misolo. Akati Omuganda agamba akuddira mulimba talukolaye talunyumisa. Katubawe Omusumba Robert Kayanja ate nga ayanjula bbaluwa eyo ereese obuzibu emitawaana n'ebigambo ebingi eri banaddiini eri abasumba abavuddeyo dda okuba nga ate bamubakira osobola okuba nga ate tukomawo. Give me that letter, please. I just received today. Pastors, where are you? Musumba. If you're a pastor, stand up. Yimirirako. I want you to come. Abasumba mbasaba mujje. Can leave your shoes there. Ingato muzireke wansi wali. And step up on the stage. Mwambuke no ku kituuti waggulu. This letter was written on the 9th of July. Eni baluwa yawandikiddwa nga 9 omwezi ogw'omusanvu. What is the date today? Leero nnaku za mwezi mmeka? 9th. Leero 9. Sometimes oluusi we tell you tubagamba that what you need is the Holy Spirit. Nti kyemwetaaga what you need is the anointing. Kyemwetaaga ge mafuta. People don't understand what we are talking abantu about. tebategeera kye tuwogerako. We've been talking about freedom of worship. Tubadde twogera ku ddembe ly'okusinza. The NRM government gave us, the president gave us. I was there. Many of you are not there. You're not in ministry. It's over. It's nearly 40 years ago. And sometimes the battles we fight, you don't know. This meeting we had proved every critic of the president that the decision he made of freedom of worship 40 years ago was a right decision. You had the right to worship. Sometime last year, I received a letter. It was addressed to two people. Myself and Bishop Lwere from the Attorney General of Uganda. The president was directing him to meet with us concerning the registration of our churches.
because you remember we've been registering jukira tubadde twewandiisa in NGOs ngazi NGO as though we are tree planters. gy'obeera tuli basimbi ba miti. He was very specific. Yayogera He said kaati if you are running a charity, bw'oba oddukanya kitongole kya bwannakyewa, schools, masomero, orphanage, zoofanegi, all those you'll go to ebyo NGOs. byonna okwewandiisa ogenda mu ba NGO. But a church naye bw'ebanga kanisa and worship n'okusinza should not be subjected tebiina kubeera wansi to operate like a charity, kola ng'ekitongole ekyo bwannakyewa. because it's us, it's we who have been subjected to that. ffe ekkanisa ffe be baateeka wansi eyo. The other big ones, they don't go there every year to renew, ab'amadiini galibo tebagendayo buli mwaka every 5 years to renew. buli myaka 5 bazze bujja As a endagala. church, ffe I ng'ekkanisa want you to understand, njagala mutegeere as a church, ng'ekkanisa as a place of worship, ng'ekifo eky'okusinza because the constitution ssemateeka does not state that. It gives you a right for worship, the ekuwa freedom of olukusa worship. n'eddembe ly'okusinza. So we went and met the Attorney General. twagenda ne tusinkana ssaabawolereza w'eggwanga. So today, leero I received a letter n'enfuna ebbaluwa from the Attorney General, okuva ewa ssaabawolereza w'eggwanga Honorable Kiryowa Kiwanuka, ow'ekitiibwa Kiryowa Kiwanuka, before he had written nga tannawandiika to all these other groups. nga tannawandiikira These ebikungo are for my records. bino bya byafaayo byange. So he wrote me a letter, n'ampandiikira ebbaluwa and Bishop Lwere. ne Bishop Joshua Leerwe. The letter has come on the 9th, which means it was written today. Ebbaluwa ewandiikiddwa leero nga 9 ogw'omusanvu And it was delivered today. era ne bagintuusaako leero. If you don't get excited, I'll remove being a pastor from you. Ekyo bwe kitakusanyusa obusumba nja bukuggyako. It says, Egamba July 9th, ogw'omusanvu 2025. 2025 Pastor Robert Kayanja, eri omusumba Robert Kayanja Lubaga Miracle Center, owa Lubaga Miracle Center Kampala. e Kampala, Bishop Joshua Lwere, n'eri Bishop Joshua Leerwe, General Overseer of the National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda. Saabalabirizi wa NAFBAC, Registration of Pentecostal churches. okuwandiisa amakanisa g'abalokole. The above matters refers Ensonga eri waggulu ekwata ku kino. subsequent to our meeting Oluvannyuma lwa miitingi yaffe on November 20th, nga Novemba 2, 2024. 2024 I briefed His Excellency, nategeeza the omukulembeze President, on the same w'eggwanga ku nsonga and eyo, awaited further guidance. ne nnindirira nnuŋŋamye. In the meantime, Mu kaseera kano I advised the NGO Bureau ne ntegeeza NGO Bureau and URBS ne URBS to seize the demand bakomye okusaba that Pentecostal nti churches ekkanisa z'abapentekooti that carry out only spiritual activities, ezikolwa ebikolwa eby'omwoyo, services, worship, zisaaviisi, register under the NGO Act. bakomye okwewandiisa wansi wa NGO Act Pending further guidance. nga bwe tulindirira okuluŋŋamizibwa okujja mu maaso awo. Copy of the letter to the Minister of Internal Affairs, Copy y'ebbaluwa. Executive Director, NGO Board, Egenze wa Registrar General, Omuwandiisi omukulu Uganda Registration Services Bureau, URSB is attached for your records. bonna bategeezeddwako abantu abo bakikuume We shall ng'ebyafaayo. now await further guidance from His Excellency. katulinde okuluŋŋamizibwa okusingawo okuva eri omukulembeze So as w'eggwanga. of now, we twogerera kati obusumba mubuveemu. you get out of pastorship. You have no idea. temukitegedde. Mbaleese wano I kubaswaza, brought you here to embarrass you, kulaba ssanyu lyammwe. to see your joy and Kati celebration. njagala obuukire Katonda, okubire Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Jump and celebrate the Lord, somebody. Listen, muwulirize. if there have ever been a gift given to the church, bwe waba nga waliwo ekirabo ekyali kiweereddwa ekkanisa, this is it. kino kye kirabo ekyo. Kati wulira, Listen, many of you have been operating illegally. bangi kummwe emirimu mubadde mugikola mu ngeri emenya amateeka. Amakanisa gammwe Your churches gabadde tegalina yadde akawandiike. did not have any license to operate or any document.
olwaleero But today, oli wa ddembe okusinza Katonda nga you bw'oyagala. are free to worship God the way you want. Njagala okubire Katonda engalo I ez'amaanyi. want you to clap for God, somebody, Pastor. Naawe mulokole ali eyo okubira Katonda engalo ez'amaanyi. You too, child of God, clap for God. Kati amagezi gange My advice genkuwa, to you, togenda kuzimba kanisa you're not going to build a church mu lutobazi. in a wetland. Togenda n'ogizimba wakati mu luguudo. Don't go build a church in the middle of a road. Togenda n'otandika kusaba Don't go and start having services ng'oli kumpi n'eddwaliro we balongooseza abalwadde. close to a hospital theater. Baatuwadde eddembe ly'okusinza. They gave us freedom to have service So and ngenda worship. kusabira kumpi n'eddwaliro mpogganira awo. I'm going to have service near a theater and shout, make noise. No, don't do that. Ofunye eddembe ly'okusinza. Now you have the freedom to worship. Bw'oba ogenda kutandika If you're to begin byakulabirira bannamwandu, taking care of widows, ba orphan, orphans, simanyi baki, and the destitute, ebyo olina okugenda okufuna olukusa. for that you need permission and licensing. Weewandiisa ne bakuwa amagezi. You register and they give you the permission to run an Naye orphanage. bwe kiba kyakusinza But if it is about worship, Katonda wo, worshiping your God, bakugambye eri gy'obadde ogenda ogira olinda. you should stop going to the NGO bureau for registration. Weebaze Katonda, Give thanks to the Lord God. weebaze Katonda Give olwa thanks Uganda, to God of olwa Uganda, gavumenti ya for the Uganda, government of olwa Uganda, President for the Museveni, President Museveni, olwa Attorney General Kiryowa for the Kiwanuka. Attorney General Kiryowa ebyo biwulidde naye nga ndowooza katusooke tuyitemu mu bbaluwa eno mpola mpola tulabe kyegamba eva mu ofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti. Kaakati tuli kubanga ate tuddiramu mmwe abalya fees ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu guno gwe tulimu omwaka 2025 eri omusumba Robert Kayanja Lubaga Miracle Center Kampala n'eri Bishop b'omulabirizi Joshua Lwere, General Overseer of the National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda, Kampala. mpulira Nti eri omulabirizi Bishop Lwere akulembera ekisinde ekya National Fellowship of Born Again Churches in Uganda. Yonna. Nagamba registration of Pentecostal churches ye reference. Nti omutwe gwabadde gugamba okuwandiisibwa kw'amakanisa agaba Pentecost. Omuganda agamba ensonga. N'agamba the above matter refers. N'ebino ebyagulu bikola bitya? Okusinziira ku nsisinkana gye twasisinkana mu Gw'ekumi ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa 2024 baluwa weegamba nagenda n'ensisinkana His Excellency omukulembeze ow'eggwanga ayongere okunnuŋŋamya Onantoni General wagamba atubuulira balo bye bakkaanyaako mu miitingi gye tutaali yagenda omukulembeze amuluŋŋamye nga ki bw'amukamaawe. In the meantime nti mu kaseera ako I advise the NGO Bureau n'ababula ekitongole ekyo and URSB wamu n'ekyo kyennyini to seize okulekeza the demand that Pentecostal churches nti amakanisa gonna ag'ekike Pentecost that carry out only agatwala ekyo kyokka spiritual activities emirimu egy'omwoyo register under the NGO Act giwandiisibwe wansi w'etteeka eryo pending further guidance. N'agamba nti mu kaseera kano maze okubanga nnuŋŋamya
ekitongole ekya NGO n'abavunaanyizibwa ku kuwandiisa bizinensi n'ebintu ebirala mu Uganda URSB balekere bunnambiro okusaba amakanisa aga kipentekooti okubanga galina agakola ebyomwoyo byokka balekeraawo gasaba okwewandiisa wansi w'akawaayiro aka NGO oba ak'ebitongole nakyewa baruwa wetu wekolaki wetugamba nayongera negamba copy of the letter to the Ministry of Internal Affairs era ministry y'ensonga ez'omunda tugiwaddeko ebbaluwa funyeko copy tugitegezesa Executive Director NGO Bureau nti akulira emirimu mu kitongole kya NGO and Register General Uganda Registration Service Bureau is attached for your records. N'aba ba URBS babategezezaako era nagamba we shall now wait further guidance tujja kulindira okulungamizibwa okulala from His Excellency eri omukulembeze the President of Uganda mukulu waffe wa Uganda omukulembeze wa Uganda era ebbaluwa eyo nekomekereza wansi abataddeko kiryowa kiwanuka Anthony General Honorable Minister of Internal Affairs ne Honorable Deputy Anthony General. Ebbaluwa erese ebizibu erese mitawaana mu ggwanga Uganda. Lwaki mwekkamwe era mmwe abagenda mutandika okugamba kati mubalaza campaign babakaye mubalaza campaign lwaki mubireeta wano mu campaign kibuuzo lwaki mugamba amakanisa balekera ogawandiisa bakibwetere bakomewo wakati amakanisa bagawandiika bagamonitalinga pulira kati saawa zino oli wa ddembe okutandika ekkanisa tebakusabye ekiwandiiko kyonna kaseera ngegenda kukola bya mwoyo byokka kakati gwe webanga olina ebya charity genda wewandiise kasaba mu bya charity genda wandiise charity eyo kitegeera bagimanye orphanage genda wandiike NGO naye kanisa nga ekola bya mwoyo byokka teri kati gisaba lupapula abatasoma batulabiddaawo omukulembeze w'eggwanga abawadde ekisembayo nti bamuddemu banedda saa zino biri suspended biri awo ebityo kalulu okategeera nkategeera kirese eki encukwe wakati kanisa obadde olina oluvannyuma lwa myaka oba 5 oba 10 ng'oddayo olina okuddayo n'olinyowalinga ng'okola linyo ate kikyawo ate kasente otakola liniwo bakusazaamu tetukumanyi era bajja ne bakuggalawo kanisa ebitamanyikiddwa kanisa obanga tolina certificate ekukkiriza okuoperating nga bakuggala ekyo valaba endala zekukuutiza kuzinazo zibeere wansi nti ffe tuli boono baba bakozesa gundi eyo kadi ye kanisa pulira naye oba otandise nga eri independent nakyemalidde ekyo ba ogenda owandise kanisa bagambira erinnya baalitwala noonye ddala katonda wange nti Nazaresi tobe bamutwala takyalimu olina kufuna at least n'ogamba kale Galiraaya nti oyo naye taliimu ndi Yerusalemu kale Galiri nsazeeko ebadde emalali nti gaali birako senta nti kale oyo naye eyo liiryo kati bwe buzibu abo bagamba lwaki abaffe tebagenda kweyongera bayitirivu
kakati waliwo omuntu badde bimukalubirizaamu olw'empapula kituufu kakati gwe teekawo kiwempe genda ku makya kateri agenda kugamba gwe kanisa teri mu mateeka afe ab'ekiveera batukkiriza genda ku makya noteekawo ekiveera ekiveera kyokka ni wansi w'omuti jangu wansi w'omuti kuba engalo teekawo eŋŋoma bagamba alokolera awonya muteekemu ebimu eby'ekkumi ako tokalekaayo ate bakalekayo naawe obuzibu bwe buli muki mu ggwanga lyattu Uganda abamu basanyuse akikubidde mu bagamba bannange tolabye Musumba bagambye abatasanyuse jana bajjako obwa Musumba yabawo obusumba Musumba atanyize ebwino sanyuka Musumba amafanya achievement ate mwe mulya nina okusanyuka kati bagambye mwe mwatula mwekka gwe nerwerewo ogw'okulya gwasula wamese mu kita lwaki mututegerera fena eggwanga lyonna abagazi abagaleke gewandiise kanisa obeere nayo ng'emanyikiddwa nti eri registered gavumenti ng'egimanyi omulala ate katukolera gavumenti tulina gavumenti y'eggulu kati waliyo ttiimu ere Kayanja wabeerawo ttiimu opposition endololeeto zizzeemu era gyatuumulemuko katono kuleetere bugingu ng'akubye omwasi yamubase dda teyamuluddemu agambe naye bannaayi bannakigwanyizi yamubakiddewo ye kiki ofaaki ne Uganda eno lwaki mwagala okugamba nti mwabategeerera obulokole kiki ebigambo bya mukulu ojja biwulira ate tolemuko katono nnyo ate osobola okuba nga